Gwe bawange omumanyi bawange tosobola mugeza ku basajja wala bange talina kabuto wa 6 pack ayina muscle. No bange tomumanyi gwe. Are you kidding me even? Do you know my man? My man is tall. Slim Daddy tomumanyi sawiranga mwita Slim Daddy Roza mutono. Bawange ayina muscle. Aina 6 pack, aina kanyama, muwavu, kakala kalyawo. Ngwamwe mumanyi. Bawange omugeza ku basajja be Kampala. Ali omu mu Kampala Teli Musajja n'ogu. Amwenkana. Ate abalala bonna nabalemwa. Waliwo yali antuuzizaako n'egiba myaka 2 newe kuba gumu. Musajja nzina bulungi. Ama badi bula. Badi bula. Wamachichi. Kakati abantu babudde ne bagamba nti no okubeera ng'olondera embwa ku social media. Weerabe. Aziri embwa nabadde nzibanjulira. Nina embwa nnya. Embwa zigenda kubeera zi MOP. Aye bannayuganda basukkako awani anaabafuga nga si mbwa zange. Oli wamusonyiwa. Ani? Oli wamusonyiwa. Bita Kagu. Bambi nakivaako gwe w'ekitaala. Linda ako muganda wange. Bita Kagu wamusonyiwa. Linda Kagu gyali ali fine. We moved on. Kyogamba wamusonyiwa no. No, we moved on. Namusonyiwa yali yankola ki? Okubeera nga mwesojja. Yansojja ne musojja 12 minutes nebiggwa. So, we moved on. Embwa wagijjako erinnya. Embwa yafa bambi. Embwa gye nali ntuumye Lita Kaggwa yafa. Naye bambi simuyinaako buzibu honest. Obufumbo bumwagaliza bubenga obubwo. Era already naye ali mu happy marriage bulimu n'abaana 2. She's happily married. Nanga I'm happily married. We are both happy. So, we move on. Tolemera ku muntu. Okay. Atadde Mama Jona. Leka twandikozeeka. Yogera nnyo. Ani Eugene Sepuya. Ate omukazi asobola okukulumiriza omwana nga tomwebakangako. Waba yanneebakako nga teyayambala aba akimanya aleetedde ekyo kimala sikiddako. Kakati ajedi ye lwayagala lwe yeerowooza kubanga nakati era omwana talina kyamwongera kwayisawo emyaka 12. Oyo oli ku Kim Swaga tolina updated oli w'amawulire. Kimu ne Sepuya temubaawula. Kakati kakati omwana wasooka n'omuwa Kim Swaga ate kati n'omuzze wasse. Maama yamanya taata w'omwana omutuufu. Tetugambe nti n'obikolamu bwoti ne bwoti. Ate ntya myaka 12 gy'alina nali nvuddeyo. Kati ebyo bindekere nga nze maama w'omwana ebisigadde ebyo vaayo. Abayimbi ennaku zino basiba nnyo black. Abayimbi banywa enjaga. Abayimbi basussizza okukozesa ebiragalalagala. Ate n'okubabanja simanyi. Lwasa bamusibye nti bamubanja. Lwasa muyimbi. No ongambye bayimbi Lwasa si muyimbi. Woyogala ekigambo socialite otegeeza wali obaddeko mu mbeera bwe tuyisamba wamugezi nga tonnafa tosobola wona komera ekkomera lya buli muntu. Ye Lwasa omuwa amagezi siina ge muwa taata wange mulamba osobola okubuulira kitaawo yansinga amagezi. Kati tebinkwatako ebisigadde bulamu bwe nange nnina obwange. Milioni 18 olowooza tebinkwatako nkuganye tebinkwatako mbuuze ekibuuzo kyala oba biweddeyo nkuyiteko. Olunaku lwaleero tukulaba ovuddeyo okujja kuwagira rape. Rape muwagira because it's domestic violence. Abakazi babonyaabonyezibwa lwakuba tekiri ku bakazi kana abasajja mu abasajja abatuntunyizibwa naye omusajja gwe babonyaabonya oba toyagala kukola. Zesuubira nti omusajja okera ku makya n'oba n'akasenteko mbu ne bakuzza mu domestic violence okugyako abasajja abawasa abalugwala abo bakubwa. Bwe baali bakutuntuzibwako mu anti nze nvumanya ate nyogera kati oluusi maybe oba ntabulatabula naye si kuntuntuza kuno. Omusajja yali akubyeko bukyambaawo. Yali musajja kyoyo akuba bad black atatya. Teyankuba biri awo saki naye byakikaze manyi yankubamu oluyi lumu ntereere mulayi. N'osigala naye? Mulaavu nkwano. Tumira ku Asha. Yeah, Slim Daddy. Anange, honey. Honey, I know that years are going and
Simanya, I need someone to come to help me record on my TikTok as well, on my video. Why can't you recording a bad black? Ngantumira daddy Ngasumira wange. Slim Daddy. Naye banange bwe batta ne Slim Daddy. So consider nsimuleko wange. Teddugala nnyo kiri awo ndi mukulu wo. Emyaka 3 mweno ogiyita. Ani agenda okunkwata wano? Ejja kijja okumala mu industry emyaka 3 mwena. Nedda nze nina 3. Naye atayinza obbanga yeyeekwata. 3 mwena. Tugende tumira. Tumira Slim Daddy. Toteeka weba kuliko ekitala toteekamu flash. Yeah, kati kwata like tonkwatira wala. Kinyirira bulungi. Ovuddeyo. Tumira ku Slim Daddy. Daddy, as usual, I'm here to give you a message. Yeah, I know the years now they have gone. We How have many dated. years We are now? in 5 years and we're still going. Yeah. Dad, in these 5 years, I'm here to let you know I love you through thin and thick. Through what? Okitegedde yajja kitegeera mu bubi ne mbulungi daddi nkwagala njagala okugamba nti nkwagala ate ekirala daddi ngenda kuzaalira ka Swift ngenda kuzaalirayo abaana ye atina mwana ffe tetunamuzaala naye already tumuyita Swift ayina Swift Undertaker Daddy oluddewo muzaalira. Daddy tugenda kuzaala tubadde anti omusajja mwino sooka ne munyumirwa tumanyi buli wozaala akaana laavu egwa oba oyonsa kakupamidde amabere gayiise owunyawunya olwannakawere. No, I want it to be fresh for years. Daddy, I love you so much and I'm not going to stop to love you. You're my oxygen, my temper, my cooler. Darling, with you I can't get angry. Enjala tesobola kunnuma ate sinyiga. You're my motivator. You're my strength, my lock. Ebyo by'abakyala bireke nwanirira bba wange. Darling, I love you so much. Byonna bimugambe. Eyo simu yange kwombuuliza. Eno ebadde ya daddy kati ka video kajjeeko. Bad black. Batuzeeko mu bino ebyaffe. Twalabanga ogambye nti nno Grace Khan bonna abamwagala bakkubire. Okyali naye? Yeah, Grace Khan yali ali traumatized, yali stressed, yali nga akiluzinze. So bambi nenjogerako ne mama Makula because tata Bujingo ne mama Makula abantu bange one on one background zenina saba. So nenjogera nabo basobola okuyamba Grace Khan nze namukwata ne mutwala ne muwaayo mu butongole n'omwana because drugs zali zisuse mwali mu mujajinga but now she's fine, we thank God. Ali fine gwe tomulaba nga agezze. Ali fine tosagenda mu mikono gya Makula n'atakulabirira bulungi. Etegeeza gy'abeerera. Makula alina omukono ogugimusa. Tukiraba ne Musajja. N'omusajja omulaba pasita kati anyirira luli yalinga naye naawe obulamu omukono gwo ku Asha. gwe bawange omumanyi bawange tosobola mugeza ku basajja wala bange talina kabuto wa 6 pack ayina maso no bange tomumanyi gwe. Are you kidding me even? Do you know my man is tall. Ayakujeyo kafaananyi. Slim Daddy tomumanyi saawira nga muyita Slim Daddy olowooza mutono. Bawange ayina maso ayina 6 pack ayina akanyama muwanvu kakala kalyawo ngwemwe mumanyi bawange omugeza ku basajja b'e Kampala ali omu mu Kampala Teli Musajja n'ogu amwenkana ate abalala bonna nabalemwa waliwo yali antuuzizaako n'egiba myaka 2 newe guba gumu sajja nzina bulungi Ama bad black. Bad black. wamakiki Kakati abantu babudde ne bagamba nti no okubeera ng'olundira embwa ku social media weerabe. aziri embwa nabadde nzibanjulira nina embwa nnya. Embwa zigenda kubeera zi MOP aye bannayuganda basukka kawaani anaabafuga nga si mbwa zange. Oli wamusonyiwa. Ani Oli wamusonyiwa. Ani. Bita kagu. bambi nakiva gwe w'ekitaala nindako muganda wange. Bita kagu wamusonyiwa. Litakagwa gyali ali fine. We moved on.
kyogamba wamusonyiwa No, we moved on. Namusonyiwa yali yankola ki? okubeera nga mwesojjasojja Yansojja ne musojja twevuma nebiggwa. So, we moved on. Embwa wagijjako erinnya? Embwa yafa bambi. Embwa gye nali ntuumye liitakaggwa yafa. Naye bambi simuyinaako buzibu honest. Obufumbo bumwagaliza bubenga obubwo. Era already naye ali mu happy marriage, bulimu n'abaana babiri. She's happily married. Nange I'm happily married. We are both happy. So, we move on. Tolemera ku muntu. Okay. Atadde Mama Jona. Leka twandikozeeka